Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati tukomyewo insha Allah taala omukadde wa fono kibuzo kino kiddinganye nnyo simanyi kizibu oba kyabaddewo ya rabbi saategedde kikikirizibwa omusiraamu okutuula mu kanisa nga basabira omufu. Ekyo twakyogeddeko nti tekikirizibwa musiraamu kugenda kubeerawo okusabira mu kafiiri. Ekyo obusiraamu tebukikkiriza n'akatono n'omulundi wadde n'ogumbwe guti. Abantu abamu bagamba nti Ibrahimu alayhi salatu wassalam nga yasabira kitaawe. Ibrahimu yasabira kitaawe ne Allah agamba wama kana istighfaru Ibrahima li abi illa an maw'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu ashabul jahim tabarra'a minhu. Kitaawe kwali okusabira kwa Ibrahimu kwe yasabira kitaawe okujja ko amaw'idati wa'adaha iyyah yali ndagaano gye baali bakola. Falamma tabayyana lahu annahu ashabun nar au ashabul jahim bwe yamala okutegeera nti muzeeyo n'amakulu si wa kusiramuka tabarra'a minhu yamwesamba. Kati omwo mu aya temuli bujulizi bulaga nti omuntu asabira omukafiiri. Kitegedde bulungi abantu balina okufaayo okutya Allah tabaraka wa taala okukimanya nti bwe bakola Allah wakubibabalako oba baagala oba tebaagala. Ono mukadde wafe abuuza nti bano bakadde baffe abajjanjaba amajini bagamba nti senga abadde alina endabirwamu mu kinaabiro kye n'agitunulamu nti ejjini limukwata. Ekituufu ekyo munnange ekyo sikimanyi era sikiwuliranga nako. Umurul ghaibiyati nsonga ezo ez'ebintu ebitalabikako bannange byetutamanyi ebintu byonna ebikwatagana ne shayatini ezo byetaagisako obujulizi ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu yatugambye. Kitegedde bulungi kubanga ffe abantu tusobola kumanya bintu kibikwatagana na shayatini. Nabbi atunnyonnyola nti bwe muno akola kino ejjini lijja bakwata, kino lijja bakwata, kino lijja bakwata, kino lijja bakwata. Naye ekyo sikiwulirangako inshallah taala kyetaagisa mubabuuze bakadde bafaawo bwe kibaayo inshallah obujulizi nga we buli tujja kubwaniriza inshallah taala era tubeerenga tubusomesa abantu. Mukadde waffe era ayongera n'abuuza gamba ku kigambo ky'edduwa eneesomwa yayigirizibwa nti omuntu bw'aba atunudde mu ndabirwamu agisome. Edduwa eyo yeeri etya kubanga yakiraba nti mbulamu bwa Nabbi Muhammad tewaali ndabirwamu. Kakati idduwa evaawa munnange endabirwamu toyinza gamba mbulamu bwa Nabbi nti teyaliiwo. Olw'ensonga tufuna hadithi emu nga ntuufu Nabbi agamba nti omusiraamu abeera ndabirwamu ya musiraamu munne, abeera ndabirwamu ya musiraamu munne. Kiba kitegeeza nti endabirwamu kale oba ekifaanana endabirwamu kyaliwo wadde nga kiyinza okuba nga tekyafaanana ng'eyammwe. Ekyokubiri omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kana idha ra'a wajhahu fil mirwa'i yalinganga bw'atunuulira ekyenyi kye n'atunula mu ndabirwamu yaqulu yalinganga agamba nti Allahumma katonda wange kama ahsanta khalqi nga bwannongoosa mu kuntonda fa ahsini khuluqi nkusaba Allah obeerenga olongoosa empisa zange. Kakati bakitegeeza nti eyeddwa tukisanze nti omubaka Muhammad kigambibwa nti yagisomanga alayhi salatu wassalamu ng'atudde mu ndabirwamu inshallah taala. Kati endabirwamu oba ekigifaanana eyinza okubanga yaliwo, wallahu a'lam. Era mukadde waffe abuuza nti tuwulira nti oteeka okumanya Allah, okumanya nabbi, okumanya obusiraamu. Allah ategeere mumanya ntya, mubaka mumanya ntya, ne obusiraamu bumanya ntya, era mbitegeera kyenkana ki. Munnange inshallah nkukubiriza okubeera nga onyiikirira okusoma omusomo gwa mukadde waffe Sheikh Muhammad Ahmad Alujja gwasomesa inshallah taala. Mwasomeseza ebikolo ebisatu ojja kutegeera engeri gy'omanyamu Allah, n'engeri gy'omanyamu omubaka, n'engeri gy'omanyamu obusiraamu, n'ekigero ky'olina okumanya inshallah taala. Bw'onoobeera nga toguyina ojja kutegeeza bannannyini mukutu inshallah taala bakadde baffe ku mukutu abakulembeze baffe bakuweereza omusomo ogwo inshallah taala obeere ng'oyongera okugaziwa mu nsonga eyo. Wallahu a'lam. Mukadde waffe abuuza nti omusajja bw'atalaka mukyala wo mulundi ogusembayo idda agituulirawa era mu nju ya musajja oba waabwe. Okitegedde munnange. Kakati tukimanya abannange nti Allah agamba nti at-talaqu marratani
talaka eyokuta omukyala ng'okyalina omukisa ogumuzza ya mirundi ebiri. Omuto omulundi ogusooka oba okyalina kyansi emuzza. Okumuzza osobola okumuddiza munda amakulu nga idda tennagwako, oba okumuddiza ebweru wa idda ng'eweddeko. Naye bwe oyagala okumuddiza ebweru wa idda n'olinda entukula ze ne ziggwayo 3, kiba kitegeeza nti olina kumala kuddamu kumuwoowa. Kati bw'omuto omulundi ogusooka n'omuzza n'ogwokubiri, kati bw'ogezaako n'omuto ogwokusatu, oba olina kumala kukola ki? Oba olina kumala omukyalo oyo aba alina kumala genda kufumbirwako. Kakati ekibuuzo kiri ku idda. Omukyala bamuyitanga Fatima bintu Qaisi radiyallahu anha, yajja n'atarakibwa bbaawe. Kati bbaawe bwamutalaka yalina safari gye yali alaga, kati kyava amugamba nti kola ki? N'amuzingirako ebyo n'amugamba nti genda ewammwe. Okitegedde bulungi? Kakati bwamugamba okugenda ewaabwe, omukyala kyakola n'agenda ewa Nabbi ng'akomplaininga nti omusajja wuno antadde. Okitegedde? Ate kati ansindika waffe. Kakati omubaka amubuuza nti yakakuta emirundi emeka? N'amugamba thalathan, yakanta emirundi 3. Nabbi kyava amugamba laisa laki nafaqatun, omusajja oyo oluvannyuma lw'okukuta emirundi nga guno gwakusatu, laisa laki nafaqatun, toyina kugabirirwa kuva gyali. Wa ataddi fi baiti ibni ammiki ibni ummi maktumin, genda idda ogituulire eri omwana wa taata w'omuto we bayitanga ibn ummi maktumi, yali mwazinyi wa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Nabbi n'amugamba nti kale nno idda yo bwegwako ng'ojjanga ontegeeza. Kyetujjamu ekyo mu hadithi eyo ki? Nti omukyala kasita omusajja amutenta 3, olwo idda aba alina kugituulira ssebo nnyabo waabwe, oba ewalala inshallah wabeera asobodde okutuula, so si mu maka ga musajja, era talina kumulabirira. Omukyala alina okulabirirwa, ye mukyala abeera akyaliwa bakamuta olutalumu oba bakamuta enta 2, oyo yaso aba akyali mbulabizi bwa musajja. Amma ayingidde mu ndabirire ze 3, mu nte 3, aba takyalina kulabirirwa musajja ono, era aba talina kumusuza uwe. Wallahu a'lamu. Ono munnaffe abuuza nti waliwo ebirooto ebituufu n'ebifu byebiruwa, era ennaku zino wakyaliyo abakkiriza Allah basobola okuloosa obubaka bonna nga butuufu? Mukadde wange, tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga atuwa obukkiriza obulungi obwannamaddala. Kakati ebirooto byawulwamu engeri 3. Ebirooto ekyo bayita arru'ya as-saliha, nga bwe kyajja mu kigambo kya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Arru'ya as-saliha, ebirooto ebirungi oba ebirooto ebituufu. Nikyo bayita al-adghath. Adghath kitegeeza ki? Adghath kitegeeza ng'omuntu bw'onooloota, abalala bagamba nti nga bw'onooloota tugeze nga bakutemyeko omutwe, kati ng'ekitundu kino kye batemyeko omutwe kidduka, kati ate mbu ng'omutwe gukigoba. Muntu bwe weebaka n'oloota ekirooto bwe kityo, ekyo bakiyita adghath. Ne wabaawo okuloota ng'olengera omuti gumeze mu bbanga, ng'ogulaba guli mu bbanga gumeze, naye nga mu bbanga tewali ttaka. Okitegedde? Bakiyita adghath. Oba okuloota ng'olengera olusozi luli mu bbanga luyimiridde, bakiyita adghath. Ebirooto ebyo bitategereka babiyita adghath. Eyo paati yakubiri. Epaati eyokusatu baulama batugamba nti ebirooto omuntu byaloota olw'ebyo byabeera yalowoozezzaako. Okitegedde bulungi? Kati omuntu bw'alowooza ku kintu n'akiroota, oba ne babeera nga banyumya emboozi n'agiroota, eyo type mu types ezibeera mbirooto. Naam, omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, hadithi ya Abu Huraira, lam yabqa min an-nubuwwa illa al-mubashiratu. Qalu wa mal mubashiratu? Qala ar-ru'ya as-saliha. Omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, tewasigaddeewo mu bwannabbi okujjako al-mubashiratu, ebisanyusa. Qalu, Nabbi n'abuuzibwa wamal mubashiratu, ebisanyusa byebiruwa? Nabbi n'agamba nti arru'ya as-saliha, byebirooto ebisanyusa, byebirooto ebirungi oba ebirooto ebituufu. Naam, kati omubaka yagamba alayhi salatu wassalam mu hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kasera bidde
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها بوالبا نغومكم ويكيروتو شايقال فإنما هي من الله تعالى ekiroto ekyo kibeera kivudde wa Allah tabaraka wa taala falyahmadillaha atendereze Allah tabaraka wa taala alayhi olw'ekiroto ekyo waliyuhaddithu biha era abeerenga akinyumya wa fi riwaya fala yuhaddithu biha illa man yuhibbu ekiroto ekyo takinyumizanga omuntu yenna okujjako gw'abayagala wa idha raa ghayra dhalika bw'alabanga ekitali ekyamakulu n'alaba ekiri mimma yakrahu mu byatamwa fa innama hiya mina shaitani ekiroto kiba kivudde wa shaitani falyasta'idh billahi min sharriha aberenga yekingiriza ne Allah obubi bw'ekiroto ekyo wala yadhkuruha era tagezaako okunyijumiza omuntu yenna fa innaha la tadurruhu ekiroto ekyo tekigenda kumukosa. Naam, kakati sebo netubeeranga kyetufuna nti nabbi atugambye kyebayita arru'ya as-sadiqa as-saliha atugambye nti ye mubashiratu kitegeeza kyekyo ye muntu okubeeraawo. waliwo hadithi emu nabbi yagamba nga yogera ku kigambo omuntu asobola atya okuleeta ekirooto ne kibeera nga ani asobola okuloota ekirooto ne kibeera nga kituufu. yagamba nti asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha abasinga okuloota ekirooto ne kibeera nga kyamazima yoyo abasinga okubeera omwogezi w'amazima amakulu nga musajja mwesimbu ku ddiini ye buli kyayogera ayogera mazima. kati musajja ebiseera ebimu bw'aloota ekirooto kiba kituufu kitegedde bulungi. kyebayita essanyu ekirooto mubashiraatu kyekiruwa musajja n'abeerawo tugeze ayinza okuba nga musajja ayagala kugenda tugeze kola hijja talina ssente kitegedde bulungi naye ng'omutima gwe gwagala okukola hijja kati n'aloota ng'agenza okukola hijja kakati Allah n'agira tabaraka wa taala hijja n'agikola omusajja oyo abeera afunye essanyu. n'olwekyo ssebo kitewakyali zino zonna hadithi tezitegeezaamu nti waliwo omuntu asobola okuloota ekirooto kubanga nabyaga nti ru'yatul anbiya'i wahayu ebirooto by'abannabbi bubeera bubaka. tewakyali muntu asobola kuloota kirooto n'aloota ekirooto n'agamba abantu nti naloose ekintu bwe kiti nga message ezenge eyise mu muntu ekyo kyakoma ku bannabbi ba Allah tabaraka wa taala. wabula enkole eyo gamba nti naloose ekintu gundi akati n'atandika okunga abantu abanyumiza ekirooto enkola ya kikafiiri. ffe mu busiraamu nabbi kyayita arru'ya saliha kyekirooto omuntu kyaloota ne kimuwa essanyu tugeze abadde ayina kyayagala ayina ekintu kyeyeegomba kati Allah bw'abanga anaakimuwa n'asooka kimulagako mu kirooto n'akiraba kati bw'akiroota n'akinyumiza ku banne ate enkya n'akiraba. naye nabbi atugambye nti asinga okufuna ekyo asdaqukum haditha yabasinga okwogera ebigambo ebituufu yabasinga okwogera mazima. n'ekyo sebo tewakyali muntu yenna asobola kwogera kirooto kukuloota kirooto ne kijjiramu obubaka wabula buli muntu aloota ekirooto nga ssanya omusajja asobola okubeera ku kyalaawo ng'akasana kaakannyo omusajja mwesimbu ku ddiini naki n'aloota nga enkuba etonye kati aba akyanyumiza ku banne nti bannange naloose enkuba etonye ya rabbi kakati Allah n'agira ekire ky'enkuba ne kitonyo kitegere naye ng'asoose kulootako naye ekyo kibeera ku muntu nga mulongoofu. kati mubashiraatu ezo ebintu ebiwa abantu amasanyu Allah atera okusooka obibage olw'obulongoofu bwabwe Allah ayinza okusooka omulagako emessage neebaawo kumuwa essanyu n'asooka agiraba mu kirooto kakati enkya Allah n'abeera ng'agimulaga ssebo inshallah. so tewakyali mbeera yakujja nti omuntu aloote ekirooto kakati enkya kibeerenga omuntu aloote ekirooto kibeerenga obubaka buyitiddemu ekyo. nedda ssebo tewakyali muntu asobola kuloota kirooto ne kijja eri bantu ng'obubaka olw'ensonga nti mukimanyi bulungi nnyo nti obubaka bwakoma ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ono munnaffe agamba nti kampuni waliwo kampuni eryawo etunda eddagala lya habo wallahu a'lam etunda eddagala lya habo kakati bayina enkola eyaabwe nti omuntu bw'ogenda n'ogulayo omulundi ogusooka obanga afunye sheya mu kampuni eyo kakati bw'omala buli muntu gw'otwalayo nga bamukuwako emitwalo 5 bw'oyongera okutwala gy'okoma okutwala gy'okoma okufuna esente nyingi. munnange kakati abuuza nti hukumu ennamula y'esente eyo eruwamba ndidde riba. kakati muganda wange ow'ekitiibwa tetujja kugamba butereevu nti oba olidde riba wabula oba olidde ensimbi. ekigambo ekyo kyasomesebwa dda bakadde baffe abawalimu nti obusigo buli mu kintu ekyo nti pamathala eddagala eryo libakwako emitwalo 5 omuntu ono bw'abeera nga yaligenze ewalala eddagala eryo yalibadde aligula emitwalo tugeze 2 okitegedde bulungi kakati gwe n'omutwala wali
n'omutwala wali we bakusuubiza nti bw'onooleeta omuntu nga tukwayo emitwalo 5 mu kifo ky'okuli muguza emitwalo 2 jja kuba kitegeeza nga bali muguza emitwalo 7 basigazeeko 2 gyabwe nawe bakuweeko emitwalo 5 egimulese kakati omuntu n'abeera nga aliiriddwa mu kavuyo ekyo kimu. Ekyokubiri nti naawe ofuba nnyo okulaba olw'okuba omanyi nti omuntu oyo aliko kaddiirwa aliko akasente ofuba nnyo n'ogira n'ebigambo ebimu nga bya bulimba. Kakati munnange mu mbeera eyo bagattagatta bakadde baffe ekintu ekyo kyasomesebwako e Uganda awo nkimanyi timukimanyi bagenda okugattagatta ensonga ezo zonna nga bagamba nti nedda obusuubuzi obufaanana bwe butyo tebukkirizibwa kubanga tubwesembesa okubanga tubutambulizaako obulamu bwaffe. Tetujja kugamba buterevu nti oba olidde riba wabula oba oli ofunye ensimbi nga ziyitira mu makubo agatali matuufu mu makubo g'obusiraamu. Wallahu a'lam. Ono mumanyinafe agamba nti ono mukulu we baamuwa omukyala ng'omukyala ayina olubuto. Okitegedde bulungi ng'omukyala ayina olubuto. Kakati bwe yeebuuza ku bawalimu eyo ne bamugamba nti tewali mutawaana olubuto omukyala asobola okumuwowa nga ayina olubuto. Kakati watunnyonnyodde olubuto yalufuna atya. Okitegedde bulungi yalufuna yalina gye yali yasooka okufumbirwa eyo n'afunayo olubuto n'anobayo eyo nkola abakyala batera nnyo okugifuna oba olubuto yayenda lwende. Naam. Kakati munnange mu mbeera zonna insha Allahu taala kyetulina okusooka okumanya nti bakadde baffe Allah tabaraka wa taala yagamba nti azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zani aw mushrikun wa hurrima dhalika ala almu'minin. Allah yagamba nti omwenzi omusajja tawasa okujjako ng'awasa mwenzi munne ne bw'amubula awase omushiriku n'omwenzi omukyala tawasibwa okujjako ng'awasibwa mwenzi munne oba omushiriku. Kakati aya eyo bakadde baffe baulama baajogerako ebigambo byali bingi. Kitegedde bulungi. Ekisookera ddala kye baateekawo mu bigambo ebifunzafunza ekibuuzo kino Imaamu Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, Imaamu Ibn Qayyim al-Jawzi, Imaamu Ibn Hazm n'abalala beegatta ne bagamba nti okuwasa omukyala yenna abadde ayenzeeko alina kusooka kukola tawuba. Okitegedde bulungi. Illa anna al-Imaamu Ahmad ibn Hanbal wabula Imaamu Ahmad ibn Hanbal damma ila tawbati sharutan akhar, yateeka ku tawuba akakwakuliza akanaga nti wahuwa inqida'u li'idda, kwe kugwako kwa idda. Makulu nga Imaamu Ahmad ibn Hanbal yakiraba nti omukyala yenna bw'abeera nga abadde mwenzi musomo guno muwanvu naye kino kibuuzo tukiyita mbufunze. Omukyala yenna bw'abeera nga abadde yayendako kakati n'ayagala okuwasibwa tuteekwa okumala okukakasa nti akoze tawuba ey'obutadda mu bwenzi. Waliwo awo baulama bye baateekawo mwe tuyita okumugesa okumanya nti nno omukyalo yaliko obwenzi yabuvaako. Kati Imaamu yayongerako ekigambo ekigamba nti wahuwa inqida'u li'idda, omukyalo ono ateeka okuba ng'atuddewo olutuula. Famata tazawajaha qabla tawba wa inqida'u iddatuha, ti omusajja yenna buli lwawasa omukyala nga tetunnabakakasa nti yeenenya wa inqida'u iddatuha, nti ne idda ye yaggwako makulu yatula idda, kana ziwaaju fasidan, obufumbo bwabwe bubeera bufu, wa yufarriqu bainahuma, era bateekeddwa okwawulwa. Kakati idda eno baulama bagamba nti omukyala wabeera nga abadde mwenzi yayendako ne tukakasa nti yayendako alongoosezza, kakati asooka n'akola tawuba. Bw'amala okukola tawuba kakati ng'alyoka atuulayo idda. Atuula idda ya lutukula istibra'ur rahim, kubeera nga tukakasa nti olubuto lwe tukuvu munnabaana temulimu kintu kyonna kirimu. Kakati Imaamu Ahmad ibn Hanbal yagamba nti omusajja yenna bw'awasa omukyala nga tatudde idda, idda yakukakasa nti olubuto lwe temulimu kantu konna, obufumbo bubeera bufu, era tuteekeddwa okubeera nga tubaawula. Ekyo ne kibeera kimu. Eyo hukumu Imaamu yagissa ku mukyala, ennamula eyo Imaamu yagissa ku mukyala abeera wasiddwa naye nga yaliko omwenzi. Okitegedde bulungi. Kakati Imaamu Maliki yagamba nti naye yagamba nti era omusajja talina kuwasa mukyala abadde mwenzi nga tatudde idda. Limaadha ihtiraman lima zawji, okuwa ekitiibwa amazzi g'omusajja gano. Omukyala abadde ayina erigi yayenda eri. Okitegedde bulungi. Kakati bw'amala okwendayo n'akola tawuba. Bw'akola tawuba
kakati mu kuwa amazzi g'omusajja ono ekitiibwa aga halali agagenda okumuyingiramu ateekwa kusobola kutula idda wasuyanatu ikhtilaati nasabi n'okubeera nga tukuuma obuteetabika bwalulyo nti omusajja ono omukyalo nayinza okubanga mu bwenzi obwe yayenda yafunayo olubuto kitegedde bulungi kati omusajja n'amutwala butwazi kati agenza okwesiŋŋaana amututa olubuto lwa wiiki ng'emu lujja kumulema okumala kati omwana ono abalibwewo ono so nga ate yayenda mwende kakati imaamu n'agamba n'olwekyo omusajja ateekwa kumala kukola ki omukyala ateekwa kumala kutula idda kakati ku kigambo ky'okuwasa omukyala alina olubuto bagamba baulama nti wa inkanat hamilan nti omukyalo ono kati kino baulama bakyawukana naye nga kiriko ekigambo ekisinga okubeera ekyomumakati wa inkanat hamilan nti omukyalo ono wabeera nga abadde alina olubuto yayenda n'afuna olubuto okitegedde bulungi kanti oyo omukyalo oyo akkirizibwa okuwoowebwa li annahu la hurumata li hadha alhaml olwensonga tewali bwa haramu bwa lubuto luno waqala abu yusufu yagamba nga ye riwaya eva ku imamu gwe bayita imamu abu hanifa la yajuzu alaqdi alaiha hatta tada alhaml ti omukyala atakkirizibwa kuwasibwa okutuusa lwazaala lialla yakuna zawju qad saqa ma'uhu zar'a ghayrihi ti omusajja ono aleme kuliikiriza amazzi ge galeme kuliikiriza kibala kya mulala wanaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam era nabbi yakiziiza n'agamba nti alla tutaa nti omukyalo ono gwe tuba tuwambye mu lutalo ne tumuwa omusajja okitegedde bulungi omusajja bwe tufuna omukyala nga tuli mu lutalo lweddi tufuna abakyala abawambe kati omukyalo ono gwe tugenda okuwa omusajja ateekwa kumala kutukulawo olutukula lumu bwe tumusiŋŋaana nga omukyalo oyo alina olubuto nabbi yagamba nti omusajja ono tagenda yingira eri omukyalo oyo hatta tadaa okutuusa lwazaala ma hamliha mamlukun lahu baulama bagamba nti wamu n'okubanga olubuto omukyalo ono lwayina lubeera lufugibwa musajja ono falhamilu minazina awla alla tutaa kati omuntu abeera yafuna olubuto nga alujje mu bwenzi oyo ate aba yaba asingira ddala obuteegatta naye hatta tadaa okutuusa lwamala okuzaala lianna ma'u zzaani olw'ensonga nti amazzi gano agamugendamu ag'obwenzi wa in lam yakun lahu huruma bwe kibeera nga kale gwe si haramu fama'u zawji muhtaramu kati amazzi g'omusajja ono omusajja ono wa halali go gabeera galina okuweebwa ekitiibwa fakaifa yasuuqu lahu kati kisoboka kitya omusajja ono okubeera nga addira amazzi ge n'agatabika n'amazzi bima ilfujuri n'amazzi agagenda mukyala ag'obwenzi ebintu ebyo byonna okubifunza nti waliwo okwawukana wakati wa ahli ilmi nga bagamba nti omusajja ye nabbi yatugaana okuwasa omukyalo ow'olubuto n'ensonga n'agiwa okitegedde bulungi kakati baulama batugamba bwe kibeera nga kyetaagisanga omusajja oyo kale basazeewo nti bamuwadde omukyala ayina olubuto kale bamuwoowe naye amulindeko amala okuzaala alyoke yeegatte naye okitegedde bulungi eyo hukumu weeri naye ng'ekigambo kya nabbi muhammadi kinywevu nga nabbi yatugaana okuliikiriza ennimiro etali yaffe ebigambo bino biriko ebintu bingi nnyo bannange naye ng'ekigambo ekisembayo okubeera ekyomumakati nti omukyala yenna kasita omusiraamu olaba omukyala ng'alina olubuto ne bamukuwa tumukuwadde oteekwa kusooka kumulinda n'azaala bw'omala omulinda n'azaala n'ava mu nifaasi ye ng'olyoka omuwasa insha Allah ng'olyoka omutwala ng'afuuka mukyalawo tokkirizibwa kwegatta naye ng'ali lubuto ekyo kyekyamanyibwa era muba muteekeddwa insha Allah taala okuddayo mwetegereza ensonga ebigambo bino insha Allah taala bingi okwanukula ebibuzo tekumala kujja obulungi ensonga eyo naye ng'ekyo ekigambo ekiri rajihi omukyala alina kasita abeerawo ng'asiŋŋaniddwa ng'alina olubuto tuba tulina okumulinda insha Allah taala azaale kati bw'amala okuzaala then ayagala okumuwasa ng'alyoka amuwasa ekyo kyekyaviirako okutukubiriza omusajja bw'abanga ataddemu kya Allah gati ya ayuha nabiyyu idha talaqtum an-nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul idda tusobole okubeera nga tumanya omukyalo ono talina lubuto kakati era tetukkirizibwa kumwogereza ng'ali mu idda kakati gwe munnange kiba nga bakuwa omukazi alina olubuto kiba kitegeeza nti nno bakukola ekintu ekiri ebweru w'amateeka g'obusiraamu wayikaana tiba ahlul ilmi babyogeramu ebigambo bingi naye ng'ekigambo ekiri rajihi nti omukyala alina olubuto tetukkirizibwa kumuwasa wadde okwegatta naye
olw'ensonga nabbi yatugaana okubeera nga tuliikiriza ebibala ebitali byaffe. Wallahu a'lam. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atugasa n'ebyo bye twogeddeko olwaleero. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.